Omulundi ogwasembayo twayogera ebintu bingi, okusingira ddala twayogera entandikwa y'akasolya oba y'obusolya obw'enjawulo. Essaawa zino tuli mu busolya 56 obukola Obwakabaka bwa Buganda, naye nga twalaba nti bassekabaka ab'enjawulo bajjanga n'ebika bye bagatta ku Bwakabaka bwa Buganda, era ne tulaba nti Kabaka eyasookera ddala mu luse luno olwa Buganda, Kabaka Kato Kintu eyafuga wakati wa mwaka 1200 n'omwaka 1203, tulaba nga Kabaka oyo yasangawo ebika 6 era ebyo twabimenyaamenya. Ate ye bwe yatuula ku Nnamulondo ku mulembe gwe ne wakakasibwa ebika ebirala 17, era ebyo nabyo twabiraba ku mulundi ogusembyeyo. Ate ebika ebyo ne tulaba nga ku mulembe gwa Chwannabaka, Kabaka Chwannabaka wo tewaaliwo kika kitongozebwa, naye ku mulembe gwa Kabaka Kimera tulaba ng'ebika ebirala 10 byatongozebwa ku mulembe ogwo ne bifuuka ebika 33. Ne tulaba ng'ebika byali bingi. Ssekabaka Kimera kwe kusalawo n'atereeza ennambika, n'aleeta enkola erambika ebika bino obulungi. Awo we twatambulira mu buufu obwo, naye waliwo abaabuuza ebibuuzo, kugeza nga Mukulu Ssenkya Pius Maligoto yabuuza ku masiga 3 agaasooka ge namenya, nga mwalimu ery'abakazi Lwendo Ssemmandwa e Bumpenje, ne mubeeramu erya Kasule n'Empoza. Awo nno ekibuuzo kye kyali nti essiga lya Kasule n'essiga lya Mpoza gaawaguka ku bakazi Lwendo? Kye kibuuzo ekyali mu ddiiro. Naye njagala tusooke tuddeyo ku lubereberye Mukulu Ssenkya. Mu ku lubereberye twategeezebwa oba nabagamba nti ffe Abengeye oba abantu ssaawa zino be bayita Abengeye, bajjajjaffe baava Ssese ne bajja ku lukalu mu nsi Muwawa, ne bajja ku lukalu. Kati we batuuka ku lukalu ne mbagamba nti beegulira erinnya ery'okulasa Engeye ne Munyungu. Mu kulasa Engeye ne Munyungu baali batutumu nnyo nnyo nnyo. Naye ŋŋamba nti we baava mu kulasa Engeye, okubayita abalasa Engeye, ne badda mu Bazirangeye, era twalaba lwaki baayitibwa Abalasangeye, lwaki baayitibwa Abazirangeye. Kati ku nkomerero y'omulembe gw'ensi Muwawa, Omulangira Kato Kintu we yajja n'alwana ne Bemba Musota n'awangula, tulaba nti bajjajjaffe bano Abalasangeye oba Abazirangeye bo baaliwo, era nga baali bakulemberwa
bakazi lwendo Ssemandwa. Ne nkugamba nti Abageye mu biseera ebyo baali baweze ku mulembe gwa Kintu ne ku mulembe gwa Kyonnabakka. Tugenda okutuuka eno mu nsengeka y'ebika oba obusolya ng'Abageye baaze. Jjukira abaava e Ssese ne bajja, kitegeeza baali baaze. Naye bajjajjaffe bano ne kugamba nti olw'okuba nga baali mu bitundu eby'enjawulo, Abageye abamu baakuŋŋaaniranga ewa jjajjaffe Mpoza, abalala ne bakuŋŋaaniranga ewa jjajjaffe Kasule, naye nga abalala ne babeera nga abaali okumpi n'ebumpenje nga bakuŋŋaanira ewa jjajjaffe bakazi lwendo, naye nga eyali abatwala yali nga jjajjaffe bakazi lwendo. Kati bajjajjaffe bano baalinga bakolagana mu ngeri ez'enjawulo, naye ng'omukulembeze ye yali jjajjaffe bakazi lwendo Ssemandwa. Kati ebika bigenda okutandika ku mulembe gwa Kimera, gwa Ssekabaka Kimera. Tulaba nti waaliwo obwetaavu obw'okulaba nga basengeka Omuganda engeri gy'atambulamu okuva mu nju oba mu maka g'azaalibwa n'adda mu nju n'agenda ku luggya, n'ava ku luggya n'agenda ku lunyiriri, n'ava ku lunyiriri n'agenda ku mutuba, n'ava ku mutuba n'agenda ku ssiga, n'ava ku ssiga n'agenda ku kasolya. Waaliwo obwetaavu obw'okusengeka oba obw'okulambika Omuganda, ate bw'ava ku kasolya n'alyoka agenda ewa Ssaabasajja Kabaka. Tulaba nti ab'akasolya abaana baabwe mu biseera ebyo bye baazaala be baali ab'amasiga. Ab'amasiga abaana be baazaala be baali ab'emituba. Ab'emituba abaana be baazaala be baali ab'ennyiriri. Ab'ennyiriri abaana be baalinga bazaala be baali ab'empya. N'ab'empya abaana be baalinga bazaala be baalinga ab'enju. Oba ontegeera awo? Naye mu kika ky'Engeye twagamba nti mu ntandikwa kyo kyali bwe kiti nti jjajjaffe bakazi lwendo yali yaakooye nga takyasobola kukulembera kika kya Ngeye. Obuyinza obwo n'abukwasa mutabani we Lule Kyesimba. Lule Kyesimba bwe yabumukwasa ye n'asigala ebumpenje nga jjajja w'ekika ky'Engeye. Kati ne wajjawo akakunizo. Lule Kyesimba bw'aba akwasiddwa okubeera akasolya okubeera omukulembeze w'akasolya, ani yandibadde ow'essiga? Kubanga singa bakazi lwendo ye yali ow'akasolya, yalina abaana be tumanyiiko baali bangi, naye be mmanyiiko abaali ab'ettutumu abandibadde ab'amasiga yandibadde Lule Kyesimba, yandibadde Musoke Kalinda, yandibadde Lule Kireke Lwantanda. Beebo abalenzi b'emmanyiko, naye n'abalala baaliyo. Osanga yandibadde n'amasiga mangi.
naye si bwe gwali mu kika ky'Engeye. Olwekyesimba bw'amala okulya oba okubeera owa kasolya, bajjajjaffe bano ne bateesa ne bagamba nga mutabani waffe bw'ali owa kasolya, ffe katubeere ab'amasiga, tugende mu maaso n'okukuŋŋaanya abageye bano nga bwe tubadde tubakuŋŋaanya mu bitundu byaffe eby'enjawulo. Era abageye baasigalayo ewa Kasule, Wembo, ewa Mpoza n'ewa Bakazirwendo ne basigala nga bagenda nga bakuŋŋaanira yo babawa ebirowoozo, ng'ebirowoozo bino bwe babituusa ewa Lulekyesimba gye yali atuula e Zibaale. Kale sijja kugenda nnyo mu byafaayo by'ensi muwawa. Ffe tujjanga kutandikira ku mulembe gwa Kintu, kubanga obuzaale bwa Kasule n'Empoza ne Bakazirwendo bwonna buli mu nsi muwawa. Kati nja kubasaba nneme kugenda mu buzaale bwa bajjajjaffe abo. Naye bajjajjaffe abo bakyaliwo, bo bwe baliba baagadde okubabuulira obuzaale bwabwe nga tuli eri mu nsi muwawa, ne baddayo mu nsi muwawa ne bababuulira engeri gye baava Essese, ani yali abazaala, balikikola. Naye mujja kunyamba, tujja kutandikira ku nsi Buganda gye tugenda okuba nga tulambika. Eri emabega tetugenda kuddayo. Kati ekibuuzo kyo mukulu Ssenca Pius Maligoto wali obuuza nti Kasule n'Empoza amasiga gano gaawaguka ku Bakazirwendo. Ebiseera ebyo tewaaliwo masiga, nga Ssekabaka Kimera tannatandika kuteekawo busolya, tewaaliwo masiga, wabula waaliwo nti Abageye baakuŋŋaaniranga ewa jjajjaffe Mpoza n'ewa jjajjaffe Bakazirwendo n'ewa jjajjaffe Kasule, naye nga tewaaliwo masiga. Kaakati amasiga gajja wano ku mulembe gwa Ssekabaka Kimera, era Ssekabaka Kimera awo ne batongoza ne bagamba nti tuteekewo amasiga, abaana b'amasiga, ab'amasiga babeere nga be baaki bakulirwa owa kasolya. Bajjajjaffe tebaali bakyamu kukola ekyo. Kati sisobola kugamba nti oba Bakazirwendo yazaala Kasule, yazaala Mpoza, ekyo sijja kigamba kuba kyoyagala njasanguze. Naye gwe ky'oba omanya nti baali eri ensi Buganda yagenda okutondebwawo nga bajjajjaffe bano weebali, era ge gaafuuka amasiga asatu agaasookera ddala mu kika ky'Engeye oba mu kasolya k'ekika ky'Engeye. Kankomewo n'ekibuuzo ekyaddako.